ku nnyonyi kambe ku bbaasi tokwatira ku muntu mugugu. Era oli bwakugamba nti nyambaako wano yita batendant saba bbaasi yita abatikka printisizo nga kweziri ku mugugu ate bamala omukwata nga yeefuula ng'akumanyi era ng'akuyita toshayaninga n'abantu mannya gwa mboozi. Enkomyewo nga njagala nate okubeerako okulabula kwembawa tiwaliwo ababbi abazze mu Kampala bwe mulina okwekuuma munaddala mu nnaku zino enkulu ate nga si babbi bubbi naye nga batemu. Tulina okubeekuuma ennyo bajja nga abatembeeyi abalongooseemu. Bwe ŋŋamba abatembeeyi abalongooseemu nti bano batambulira mu mmotoka era batembeeya ebintu nga bya bbeeyi. Ajja n'ebintu naddala eby'omu maka bye tukozesa mu kiyungu bye tukozesa mu bisenge kanga nkyokugeza bajja ne dishes amasefuliya blenders bajja n'amasuuka bajja ne bedkagamba nga bajja n'ebintu ebirungi ennyo ate era nga bya bbeeyi si bya busente sente. Ebintu byabwe ebisinga bitandikira mu mitwalo 3, 5 miliyoni bwe bityo. Ate kati ye bwajja olw'okuba birungi akuwa ne payment schedule n'akugamba nedda tekitegeeza nti ogenda kusasula zonna buliwo, sasula mu bitundutundu. Mu myezi 4 obeere ng'omazeeyo naye bw'oba ng'osasula kaashi weerande good. Bw'omusaba business card tagikuwa, bw'omubuuza amannya ge gonna akuwako erinnya limu. Bw'omusaba company profile tagikuwa, bw'omugamba nti oba edduuka lyammwe erirudda bakugamba tetulina dduuka. Abantu bano batambula babiri babiri. Kutera okubeerako omweru gwe twandiyise omukaladi owa kala eteri yaffe either muzungu oba mu kafukasiti oba muki muwalabu like those oba omuntu asobola kwogera lulimi lwo oba iro olulimi lwe boogera sirutegeera. Kaakati ne kubeerako n'ono omulala ng'ayogera Oluganda. Kati we bajja awaka ekigendererwa kyabwe kiba kiri kitya. The moment kasita weekuba ennyumba nga bakulamudde dishes oba amasefuliya miliyoni gwe ne weekuba ennyumba n'oggyayo ssente eyo ennyumba baba bagimaakinze nti mubiira ne kashi mu nnyumba. Bye bijambiya by'owulira nti baba bayingiridde. Ate bw'omuwe ye akugamba nti mpa essimu yo musheyaringa amasimu osasule muki mu bitundutundu. Kakati bw'otandika okusasula mu bitundutundu amakinga sure nti akwengeejinga ate anaakukubirako ne bakukubirako. Kati oba oli kumpi oba oli awo okumalayo baba ne data transactions ze bakoze oluusi bawambya abantu basaba ransom. Kakati nga addira ennamba yo ng'amugamba nti ssente ezo obukadde bwe tukusabye 10 buteeke ku ssimu eno. Awaayo ssimu yo. Oba oli awo abudu oyo gw'obadde ogulako ebintu bwakafuna ddala bukadde 10 buyingidde ku ssimu yo oba bukadde 5. Nakugamba nti kasitoma munnange Jane nsonyiwa ti ssente ezo zibadde zigenda wa mukama wange naye ate raba bwe nzitadde ku ssimu yo. Mbadde nkusaba ssente ezo zikole ki? Ozimpe. Mbadde ozinzirize mbadde nzitwala wa mukama wange. Oluusi bayinza n'okusaba akawunti namba bo ne bakuwa akawunti namba oba eyiyo nti kati tujja kubanga tusharinga ateeka ku ssente ku akawunti eno ssente zo baba zijje makuba amakyamu naye nga bakozesa essimu yo. Kati bo gwe olumala okumuwaako nakugamba nange nkitegeera eby'essente nyamba ku bukadde 10 sigazaako wakiri emitwalo 3 nyamba kubanga ssente zibadde zigenda wa mukama wange. Of course naawe okiraba n'ogamba emitwalo 3 ate nzikozeewa mbadde ntudde wano omukasajja kamuwa obukadde bw'obusigadde ng'obumuwa oba wakamala okuziwaayo poliisi n'ekukwata kubanga babadde batulakinga bagenda okulaba ng'obadde okolagana n'abantu bano batuju bakanywa musaayi. Twekuume abantu bano temusharinga nabo essimu zammwe era bwajja bw'atyo ng'owulira nga wandibyagadde gwe mugambe nti mpenna essimu yo gwe ogiwandiike togiteeka na mu ssimu yo nkwegayiridde giwandiike oba kapapula giteeke saamuweya. Ebintu mu kibuga mu ebiri bwe mba mwagala bannange temugula bintu kubatembeeya babajja n'emmotoka nga bakola ki nga babaguza ebintu. They are just testing bakola testing yaabwe ti bw'oyingira mu nnyumba n'ojjayo ssente n'omugulako ekintu ky'emitwalo 5 ennyumba abagimaakinze timuba ne ssente bajja kubayingirira bajja kubatta. Bannange muyambe abantu abalala mubataase
nze wange nejjo bazze wano naye baali bandabula kyekyanyambye nti nze baali bandabulako dda ku nsonga eyo ku lw'omukaaga in fact nze bajja ewange era nga batunda ebintu ebyo kwaliko omusajja obaali ayogera lulimi kisaalutegeera n'omudduka naye era nga naye olwamugamba nti mpa lwaki ompaddeko erinnya limu ate erinnya liddala gwani ye business card eriwa mpa profile guno olwokuba nti baali bandabulako dda mangu nnyo badda oli yamuddiza mu lulimi lwesaategeera era mangu nnyo baapakira ebintu byabwe mu mmotoka ne batambula ne bagenda temushiyalinga nabo masimu ate temubawadde olwataano temubalaga nti olina ssente banange mugende basemaduuka ebintu gyebiri mukikuuba ebintu gyebiri ebirungi muleme kugula ku batembeeyi abo mukama abankumye nga buli muntu ataasa munne abaana baffe abawummudde tubakuume tubaleme kubagajjalira tutuule nabo tubabuulire baleme kwekukutiza ku bantu batamanyi tebayakuyamba kakati tukuveeko tokwata ku mugugu gwa muntu gw'otomanyi bw'obanga otambula mwabamanyi okutambula kambe ku nnyonyi kambe ku bbaasi tokwatira ku muntu mugugu era oli bwakugamba nti nyambaako wano yitaba attendant saba bbaasi yitaba tikka kosita tokwata ku mugugu gwa muntu gw'otomanyi abantu batambuza ebintu ebyobusi ebyo emaguzi nga bintu bya bulabe naye bagenda okukola fingerprints zo nga kweziri ku mugugu ate bamala omukwata nga yeefuula ng'akumanyi era ng'akuyita toshayalinga n'abantu mannya gwa mboozi wakatula mu bbaasi oshayalinga mboozi wakatula mu nnyonyi yes nyumya nabo ne don't tell them your true names akukipinga busy nnyo nnyo n'akunyumiza emboozi eza buli kika naddala mwe abatera okulinnya ku bbaasi ezigenda ewala n'ennyonyi n'alyoka akunyumiza emboozi eza buli kika n'akugamba nti nsembereza ku mugugu gwe gukyuse wali guzze wano kyayagala fingerprints zo zibeereko naye bwakubuuza kwotayewa names tomubuulira yewa true names mutuka ogenda ku destination wemuviiramu nga yeerwaza nga yeekaabya nnyo muzzukulu wange has abandon me akuyita Jessica bagenda okukebera mu passport yo nga gwe Justin akuyita Goleti kubanga ali wamuwadde gwe Amina naye nga gwe Joan gw'omugamba yamu Amina era mu mboozi ye muba munyumya yuwa Amina agenda okugamba nti Amina nga si gwe Amina tomubuulira gy'ova tomubuulira gy'olaga mukama abampi